Okay, abatula abalungi amaya nedobozi yenze Jona Saints nate ku channel ya Fene Nganze ya Tindi Files go wene yakatweyungako genda ddala maso n'okubanga to subscribinga eno yensibuko y'ebirungi nno mwattu. Alright, olunaku olwaleero mu TikTokers edition mbaleetedde mwana mulenzi you give vibes extra. You give vibes. Yo Dubai. Gwe UG extra media zavugiddewa. Thank you. Okay, bangi mwamulabye mu butambi obwayitinganye ku TikTok nga ate alina omukyala gwe yabadde ayaniriza mu nfo ddala awo mbwangu namusabirawo will you marry me okuba nkeerabiddemu onompasi onanfumbirwa. Akatambi kano kabunye nnyo emiwawo ku social media era ng'olunaku olwaleero atweyonzeeko ate ayongera okuba nga ate atunnyonnyola ku nsonga eno bwe kyabadde. UG extra buuza ku bantu nange abatulaba ku channel ey'omwami ono erimu oluzungu bagita Tindi Files era ng'ebirungi woyinza obisanga n'ebintu omutali koona osobola bisanga wano bamutayo extra media zavugiddewa wano wankubadde bayongeddeko omuzirire w'akaweta otyo naye ng'ebyo bibaawo mu bulamu muganda wange bannange nga walabye n'ebyakutuuseeko. nalabye nnyo nanakuwadde nafunyeemu ne kashooko nempira nga nakuwadde nnyo byantuuseeko nadde sibisuubira era nga wokimanyi nti tosuubira kinaabaawo enteeka za mukama webityo webyazze. Okay, njagala otunnyonnyole kuba kino tekitera kusangika. Omukyala ono mwakonectinga mutyo oba wamumanyi otya? Omukyala nsiba nkiddamu olunaku lwe nasooka omulaba physically nenga ku social media tubadde tweraba. Love yamwe badya social media? Nedda. Physically we namulabira twali ku Masengere ne mulaba bwenti nankubira hey kati we twava eyo netandika okweweereza nga message nga wetunyumya naye okuva mwezi nga gwa mukaaga last year ye June ako tulabe ye June yali June. Okay, kamala okulaba mwezi omanyisa musanga nungi nnyo sijikubira kalango naye temala ga deletinga ojasasula nno bebajjo tusasula tulabe otulaga bukakafu kino ki July nga enene wagulu gye bakebera nga 26. Thank you. Kino ki July nga 7. Kino ki September nga mwaka ki 2023. tuli mu mwaka ki 2024. Yino message yasooka okusindikirwa idea nga te yagisindika. Thank you. Nekirala nekirala bo bayina essimu mbuzijjayo ebintu nosindika ekintu nomala ebbanga nekibula kyomukisa samusanga ekulaga nti wadde ekyabula naye no date wetu omwatandika okukola ki okwogera n'omuntu oyo. Okay, enkolagana yammwe yajja etambula etya? Kiki kye mwali mutaddewo okulaba nga mutambulirako eriwo okubanga olina mukwano gwo oba omwagalwawo mwe mwali mulirayinze ku kiddala okusinga? Kati wakati wange n'omukyalo oyo twasooka ne tuzimbawo kye bayita omukwano friendship kikyukamu katono nnyo ekibeera relationship onfuna. Yes sir. Etandika okubanga twogera tudiscussinga twowerangana ebirowoozo tunyumya ekiro misana nga tunyumya twekubira video call twesindikira audios twesindikira messages ezisanyusa nga temuli nnaku ankubadde era mulaavu mbaamu ebitagenda bulungi kituufu. Jona sagala olowooze nti omuntu ava mu bbanga nagwawo bugwi proposing oba mulwadde. Nze sirina kitamiza kyenywa Jona sirina kitamiza kyenywa kiri kimu mazzi ekitegedde kati simanyi nti oba amazzi gatamiza omusajja musiraamu naye walombeddeko mu stanti yonna kakyanga obaawo era neewunyiza nnyo kakiba kitegeeza nsobola okusigala ku mazima sibeeranga nako era ndowooza ekyasinze abantu ne baga baga musajja ono tabeerangako mu stanti yonna era kyashookinza abantu bangi olaba naawe muganda ewampise tunyumyemu kitegeeza naawe kyakubidde wala.
Okay, mu nkwasaganya yammwe ey'okweddamu message ez'enjawulo bimu ki ku ebyo bye yali yakusuubiza ng'akomyewo oba bye mwesuubiza gwe naye? Okay, kati before nga tannadda waliwo ebintu byansuubiza okundeetera, okitegeera. Simanyi oba we namuwadde proposal ku kisaawe ebintu n'asalawo abisigaze kuba tannabimpa. Ate ekyomukisa omuli naye akimanyi era agamba nti namuwa ssente abeeko ebintu byandeetera, naye enkologana mbu we yatandikiraawo n'ebintu teyabimpa, okitegeera. Waliwo n'ebyaffe mu mukwano bye yalina okundeetera, nina na bingi bye mmuwadde onfuna kuba mulaavu omutali kuwa tesobola yimirirawo. Jona si bwe kiri, tuli Uganda. Omukwano kuwaŋŋana ogutambulira. Bw'otamuwa agenda. Omukazi tewamulabye? Namulabye. Kala tewagirabye? Mumyufu. Eyo kala ogikuuma otya? Kuweebwa. Gwe biki bye wali wamuwa? Mu bye namuwa nasobola ne muwa omukwano first, nemba ne muwa essanyu nga eva aba ne smile ku matama. Mpulira nti baby kino ndo isembuyisa agiyisa kaadi embeera bweba. Tokimanyi nti banka ezimu zituwa kaadi bbiri? Yoji tewafuuka smart wire. Kugamba bwe nti tomanyi nti banka ezimu zituwa kaadi bbiri? Ziwa goza kaadi bbiri basobola ogikuwa bakuwa kaadi ng'egenda kujjawo binyeebwa. Njikuwa ogenda osika ebinyeebwa mu banka ebejjayo sente mukama wange. Ate gyekyewunye kaadi ezimu zijjawo bujja tezikola ki? Teziteekayo. Akyekyo okyoba omanya ebintu bingi nnyo, bingi nnyo. Ate nkyasigala ku kye natandikirako. Bw'aba ali ready nkyasobola okuddamu ne musaba obufumbo oba ananfumbirwa. Totutwala nnyo speedi. Omukyalo ono nawulidde abantu bangi nga bategeera abo ku social media okwo nga bagamba nti omukyalo ono mukulu ku ggwe. Kati omukyalo oyo omanyi ne feesi y'omuntu erabika. Jona oli mwana muto wadde olina ebirevu. Ekyo badde okimanyi? Sikimanyi. Just birevu. Kati nga emyaka gyange nkiraba nti Jona musinga emyaka. Naye ate bwe bagamba omusajja aliwa bagamba ono ow'ebirevu yalinga omusajja olw'okuba ebirevu. Omukyalo oyo mu ndabika y'abantu abamulaba bo balaba jjajja maama, ate mu maaso gange ndaba sweetheart. Kitiribiita kala yo gimanyi myufu alinga mboona olyayo kya alina kala zenkubuulira bagamba buli lw'omwogerako muli munda owulira nga naye nga omanyi obulamu era awo ebityo kyoba omanya naye nga bo balaba mukadde. Soko tubuliremukko omukyalo ono ebweru eyo gy'abadde abadde Bulaaya oba abadde Dubai? Yali yagenda Dubai. Ng'era gyasinziira. Nze omanyi siri nnyo omuntu ayogera kye bayita personal information era ebyo byo ku lwa Katonda n'ensi yange ebikwatagana ku kintu nga ye kike siri mwetegefu byogerako muganda wange. Ogeza ng'omulimu abaana famire ye ebyo bibulekera n'obimulekera kuba omuntu asobola okweka famire ng'alina byeyewala. Kiseera Jona kati nze ate nentuula ewa Jona naye mbitandiko byasa ekyo kiba kimukositinga wabakiralamukko. Okay, we mwali awo ng'olwo mutandika okuteekateeka oba okwogera ku nkomawo ye. Enkomawo ye enkomawo ye nno teesi ndala. Bw'aba agamba nti tamanyi nze nina tiketi ye. Gwa musaziza tiketi? Nina tiketi ye. Nina tiketi ye eraga nti namanya nti ajja saawa mmeka era nenkitegeera. Okitegeera? Kitegeeza
nateekateeka okugenda okumuproposinga saagwako kigwe wankubadde yali takimanyi naye omuntu gwoyagala tewetaaga kumanya kikyagenda kukolera si bwe kiri omuntu yenna gwoyagala teetaaga kumanya kikyagenda kukolera nno weetaaga kumulaga nti omwagala. Biki ebimu byakusikiriza ku mukyalo? First of all ki? Kala. Kizibu nnyo osanga omukazi omweru ddala obutonde bwe nga kakongovule keeru. Wamulabyeko mu kitengi? Namulabye mwezi ngwezi yajiddemu mu kisaawe. Kisaawe zinakomyeko mulaba. Walaba ku video ze? Sizirabangako. Okay. Ojira ombuuza nga wenzikuleeterayo ku wano kale. Mukyala mumyufu. Maama. Ati oyo mulaba kala ye yasingira ddala okunkuba. Amaaso tujja gongerako bwongezi. Naye ky'oba omanya essasi ly'omukyala terina mpita mu ngalo chansi zikyaliwo. Namugyako ne folo saagala kamanyiiro kati gwe twogerako yoono. Baba video zino tugenda ziteerawo abalabi baffe. Omulabye? Temuli yadde filter. Omulabye? Temuli yadde filter. Be bano abawala be bagamba abaazaalibwa ng'omwezi gwaka. Bana awo omuproposinga n'akuzira yagambye azira bampi. Yagambye asitamanya nti oli mumpi akugoberawo nga tonatuuka. Ye kenyini ye yakyogedde. Bwagenda abyogera n'obuuza lwaki bulijjo tangoba. Ate azira atya abampi ng'olwedde yali yakulabako omwaka ogwagwa. Okitegeera kati saamanye oba kati yannengera naye tetwabeerako niya nga bundaba naawe. Naye mutunuulire. Mulaba. Kale twogere ku mbeera eyabadde ku airport ng'atuuka. Enteekateeka twagirabye olabika wamutegekedde ennyaniriza ennungi eri welcoming wano mu ggwanga ng'atuuka. Olaba Serena ku Serena omanyiwo ntegeera waneno tosobola gendayo nga toyinaamu. Mwena abatulaba ewa Jona tosobola genda mu Serena nga toyinaamu. Tosobola tegeka dina nga toyinaamu. Adija abamujulizi wange namugambiddewo singa kyetulowooza era kyetwagala kuba twagenda na ssanyu nekyaggwako Adija yawogo bakutata kuwotoka nze nadda ekibegabega kino kinnuma kati ng'ebirowoozo sikyalina era nadda buzi ku Serena ne baba mumanyi dina eyise nali mbawaddeko 40% kuza dina ne bansalako busazi. Labo bali siti njirina wano njirina eri waka. Ono ng'omukyala nga abadde omutaddemu ssente. Njirina eri waka ndakutulabe. Eri waka. Labika eri waka singa ebadde singa ye yatuuse wano. Omukyala nga wamutaddemu ssente ono. Omuntu gwoyagala omuteerawo ekyo ky'owulira ekinamusanyusa. Era ebakuba yes ekituufu gaali badde masanyu meereere ekitegeera kuba nagezaako kukola buli kimu ku airport. Mwana airport oyinza okkiriza nti ku airport awo tewali muntu yali akoleddewo ekyo kye nakoze. Airport eyo empya era mu byafaayo gwe wasoose. Kati nafukamira okumala eddakiika emu n'obutikitiki nga 3 nosasamaze nga nyimiridde omugulu gumu guno. Vidiyo ezitambula ziraga amagulu aga naye nasooka kufukamiza okugulu okwo nga ngamba situka. Yimuka mukwano, yimuka tudde ebbali twogere. Engamba bulijjo nga tubadde tetudda bbali. Era agamba abantu nti bajjeko kamera abaliwo babiraba. Nemugaa no tewali kyetaagisa kujjako kamera. Do you love me? Ekyo teyakiddamu. Yes or no? Nekyo nakimubuuza yes or no n'atakiddamu. Nesigala ku kyandeese
will you marry me? Ekigambo nendowooza nti ayinza okuba kiwulidde bubi n'ekiza mu lulimi oluzaalirwana Oluganda. Ononfumbirwa era tannabiddamu wabula nina essuubi nti asobola okukola ki okubiddamu. Okay, njagala nnyo emphasis eno tugisse awo ku airport ebintu nga bwe byatambudde. Muli wawulidde otya okubanga osse ku maviiviigo omukyala omusabye obufumbo masekkati g'abantu abangi naye n'alaga nti ye si mweteefuteefu kugenda n'ekyo ky'omusabye mu kaseera ako? Kati kankulage bwe mmala omulaba nga azze nenziruka nemuwahaaga nagikkiriza bulungi yagiguddemu bulungi yaseka bulungi ng'awulira essanyu. Aba asindika akagaali ne mugamba nina akalabuko kenkuleetedde kenaliyagadde okole ki ofune koye. Okay, it's fine, osobola okukampa. Nensikamu ebigere kimu bibiri emabega nkwata mu nsawo wadde abala bagamba mu empeta abadde yakumyezo nga byonna abiraba nfukamira n'akamuli bakoogeredde mukaabafu katoopu abaana abakola graduation abatoopu. Omanyi kati waliwo abantu kyebeerabira okuba n'omuntu omunene si kwe kutegeera oba ebyo bye byaganiza omukazi okukkiriza omukazi nga wakukugaana omutwalire mmoloka n'akugaana ekyo obadde okimanyi? Obadde sikimanyi. Newe naalitutte ekimotoka ky'ebimuli ng'omukazi jjajja malaaya ng'alina abasajja bangi automatically awo siina kyenaalifunyira ansa gye yampadde ye yabadde ino muvaamu. Kukonyirirako omukyalo ono tosuubira nti alinayo omwami eyo? Nze teyaŋŋamba mpozi n'ekirala wali eri nga tonavaawo mu kufukamira natandika owulira munda munze ng'omutima gugamba ono gw'ogenda okufumbirwa oba gw'osaba obufumbo. Ng'empeta alina nnyingi ku ngalo ng'azambadde 1, 2, 3 luno lwe lugalo lwe bakozesa mu bufumbo. Luno kuno kuliko neŋŋamba nkoze nti nayagala ngiteeke ku lwoku zibeereko 2 n'obulwawossa nembulwa era kati ansa ze nalinda abanagamba bagenda kuŋŋamba soke tuggyeko eno endolaba mukazi wattu ali awo tabitegeera nga layika ajjuza basajja nyo wakiguddeko naswala jona naswalira nno ddala. Kati enteekateeka zonna z'obadde omukoledde zaafiiridde awo zaafa kwolwo zaafiira ddala kwolwo. mwine walala mwali mugenda ng'oggyeko Serena? Nali mutwala mu bifo byokka ebyamasanyu kitegeedde muganda wo nali mutwalira ddala mu bifo byamasanyu okubeerayo ekimu ku byo tugambe. Nalowooza nti bwe tuva ku Serena ng'amaze kunyumirwa obulamu bulungi ano omukyala kyengenda okukola enda mukwata mutwaleko ku mazzi ku ero abeereko eyo empewo ez'amazzi zimufuweko. Kitegeedde muganda wange? Wandibadde okkiriza omukyalo ono ng'akugambye nti ayinayo omuntu gw'alaba oba wandigendedde ddala mu maaso n'okumwagala? Ekyo yali kiŋŋambye bifo nga tetunneekwana kummalira budde bwa myezi kumpi 9. Ekyo omuntu wakikugamba kiri understandable. Ogamba waayi katukite okitegeera naye teyakiŋŋamba jona omuntu kyatakugambye onokitegeera otya? Kitegeere? Kyatakugambye onokitegeera otya? Nalabye olwavudde awo wasibidde mu ddwaliro watuuse ne ku sseeri kuteeka ku cupa z'amazzi. Kati puleesha erabika yeeyongera okitegeera? Puleesha bwe yeeyongera mu ddwaliro tebansitula busituzi kugendayo. Mu ddwaliro tebansitula busituzi kugendayo. Mu ddwaliro netwala nga mpulira omutwe gunnuma. So nangamba wumulamu awo nangamba nti
otuyana nnyo kati nakizuulako olwo nti nina pressure nangamba otuyana nnyo nankeberakebera nangamba omanyi kyetugenda okukola tugenda kuteekako wano osooka owummule nangamba tuteekeko ecupa y'amazzi okakkane nzoke teekako amazzi ntandika ofunamu olungubanguba era nembeera ku masaawa zaali nga 4 kuva ku saawa nga 4 oba okitegedde era abantu saawa zaali 6 okwekikezigwamu nenzine waka. Nkuwulidde ogamba nti ku mukyalo ono kw'osibidde kwe nabadde mu ggwanga muno tetulinayo bakyala balala bamufaanana kwe nabadde nsibidde wabula era chance ekyaliwo era bw'aba ali ready era oba okyamuliko mu Uganda muno ogiraba Uganda erimu abawala abalungi abaakabwe bati naye erimu n'abalungi ennyo kati ono agwa mu bali abalungi ennyo kitegedde me wano we have beautiful ladies disciplined and decent kati ate ye ekyokugamba nti toli level ye tekikumalamu maanyi nti obuzibu jona kino kya buntu bukulu okimanyi omuwanvu aba n'omumpi omumpi n'aba n'omuwanvu kituufu ku buliri bumu ate ne bazaala omwana golowooza waliwo gwe batemamu ne benkana kitegeeza waliwo akadde we benkanira kitegeeza kati oli wagamba level ali ku level bya ku nsi bino nti mugenzeko out ebyo byaliko ng'omusajja agenda kuntwalira ku boda olololo oba kusinza ssente osobola okunsinza ssente era notansinza mukwano olowooza buli alina ssente ali bulungi buli alina ssente olowooza ali bulungi oba jjo nabo ofuna ssente obulamu ne butereera ssente just kikuyambako okugezaako okutereeza ebyo ebintu bye byoba weetaaza okutereeza onfunye era oli tafuna ssente n'otya kati omukazi okuba ne ssente nga talina musajja aba alina bipapula nkiddamu omukazi okuba ne ssente nga talina musajja aba alina bipapula kitegeeze ogenda kukozesa ssente zo otugule tukwebakeko tumale tutambule tugende enkomerero ya byonna tujja kusiga ebirwadde ssente tezigula bulamu naye beera n'omusajja wo akwagala nganze bwe navuddeyo neŋŋamba nze akwagala onfuna olaba navuddeyo ne bagamba ndi muto ku ggwe okubamu akafaananyi bw'obondese tewaliwo banneetaaga yeekyo kye nakoze bwe kyolabanga ekyokuswaza omanyi bameka bakyetaaga jona abantu saagala batunule bintu bino sides kye nakoze jona gwe esobola okugamba naawe osobola okukikola jona ku muntu gwokola ki gwoyagala nga naawe omanyi nti ki akwagala thank you bw'okikola ne kigaana kitegeeza ogenda funayo omuntu omulala gwosobola okukolera ebyoyagala akadde kakyaliwo tekanayita tannafiirwa nnyo era kyafiiddwa okiraba nkyakiddamu jona ndi wakabi sikulimba ndi wakabi jona oli wakabi omusajja yenna ku mukazi omusajja aba wakabi kyafiiriddwa okiraba naye chance ekyaliwo era olugje wange lukyali luki lugole ayingire mwawulizaako oluvannyuma lwa bino byonna olunaku lwaleero wano wonkubiridde abadde yayingira buloko adde akolaki yayingira buloko ewamu blocking birawo buloko ne ku WhatsApp naye omutima ne gugamba omanyi mujjayo nemujjayo jero mbadde ndi awo nankubira nangamba lwaki ogamba abantu mutwali tweyagala nemugamba mukwano nina kyenimba mubuuliza kimu nina kyenimba koye lwaki olimba nemugamba kiki ekitutta bwe mba nimba jayo ekiraga nti nimba nze nzijayo ekiraga nti sikola ki tolimba
nalabye kakilipo akamu okuva mu bitundu ebyenjawulo yagambye mbunze twatandika kunyumya mu January ono jo namba ndi mulalunze ondaze message chiwe ninnaku z'omwezi ne date waliwo ebyatakula edit onfuna tosobola kola edit noteeka bintu maaso ng'ebikadde kyekyo muganda kale mu kaseera kano abawala bangi bagendedde ddala maaso ne bakola ku social media banjagala nkulage ndaba bakwetaaga bakole bubi muwala ngambye bwati jono manyo soma tuli fenna banaga akasajja kesudia tutandikire kuono yokono tosoma linnya lye naye gwe manya kigamba ate kituufu tutuno okay wamanze nkwepikira konze mama wetwalira ekintu kyo tewali agamba n'atiikira kati oyo omu kakana waliwo ankutudde agambye ebigambo tebabyogera ku screen alina kyaŋŋambye bananga aliwa aŋŋambye byonoonya mwoli mbiri n'emirundi ebiri otya nina sente nemugamba abadde sinoonya sente nina omukwano nemugamba ki ekituufu omukwano mbadde ngunoonya naŋŋamba nina n'ebirala byotamanyi wawano tugende please soma please marry me just do it thank you please wife me up just do it mbeera mengo ku lubiri ring road va ku bafere baalaavo hani nja kujja mukwano olimba sirimba I don't even know oba you are the real one abamu enjagala gye banjagala tulagirire gye wanaabira naffe tujje abakyala batuttanire batyo kyewafiiriddwa naawe okiraba zino message z'abantu jona be honest bayinza okugamba nimba muganda wasobola okujja n'osomamu namba ekuba endala ng'ovudde ne ku ebyo abannoonya be bayitirivu kati waliwo oyo nkulageyo omulala gwe tibakunoonya olina omusango gyoyita olumyanya abawala kuba walungiwa nnyo ayo wabagaana nze kale waŋŋaana lwaki jona nina message yala kuplayingira mu matuugo odiyo aba noono gizanya ate ffe tulina obuzibu ngwala gambye bwati obulamu bwange bwonna yugi yegwe ansa okakasa nange eri manyize neerabira kale esimu oziraba nyingi ate nze sina whatsapp group ginoonye katuginoonye mpolampola nga wetunyumya netunoonya nga batulaba baga musajja alina abamwagala ginoonye ndaba message oli uno tuzanyire audio gwe akana kawama tutotekako muzindaalo lwaki tetuwulizaako wano naawe gyegwera baagala kunkolako ampulira toteka muzindaalo gyegwera oli agala kunkolako gyayagala okukola kunkolako kuntwala mu sawuna gwe wali ogeze mu sawuna sigiri nyanga namu agambye agenda kusiga ebizigo ddakole yafiiriddwa naawe yafiiriddwa nnyo onoonya ddoboozi lya mukazi bannange nina olugambo nno nange njagala okumanya oyinza gwe omusajja yazizimba bannange okay n'olwekyo tugenda bba ate tukoma wano eno ku lw'embeera y'obudde ate naawe olinako awalala w'ogenda obubaka bwe obusembe bw'omukyalo oyo gwe wakoledde ekitakoleka abasajja bangi okimanyi wanene Kampala bakyokola ebintu ebyo buli andaba ku channel Tindi Files ewa Jona ne muganda nga ali ku kamera. Thank you so much. Ntwala omukisa guno okubategeeza nti gwe n'omukyala ali eyo ng'olina omuntu gw'oyagala bw'odatinga through social media oba ku imo oba ku botimu oba ku whatsapp oba ku instagram oba ku
waliwo endala bagita batyaba eri awo sigijerabidde era gwazimanyi Justin omanya omusajja oyo aba akuliyo era aba akwagala naye bw'okomawo ate tomulabisa oba olinayo babbaaba abalala Wandabisiza n'olabika wanyambye abatuufu b'omutima gwange batandise okujja kyanoonyaamu gwe ŋŋenda naye nekwe tolowooza nti ebintu abyanguyizaamuko naawe ate naye tolo okay kano kakulekera nga muganda wange muto wange akadde konna katuufu kasita obanga okola ekintu ekituufu essaawa eno ndinayo ku interview ke kadde akatuufu kuba tukola ekintu ekyo ekiriyo thank you maze obasibudde tekati maze kale abalabi baffe abalungi ye emboozi ya mwana mulenzi UG extra erinnya lyeyongeddeko kati pozo ngambye atya owakaweta nalyo kati linnya lye yagaaniddwa ne anyway kitongera okumusabira afune oyo omukyala anaamugyamu yadde oli gwe yabadde alabanga ekimyula gwe yabadde alabanga ki yamuganye mu masekkati oba mu lujjudde lw'abantu ffe twongera omusabira afune oyo amugyamu anyways ngenda kuba ate mbasibulira wano eno nze Jona Saints mwongere okuba nga ate musubscribinga mu abakatweyongako ku channel yaffe eno y'ensibiko y'ebirungi mubeere bulungi mweraba